إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله asinzibwa omutuufu okusinzibwa ye Allah omulezi waffe nannyini kutugabirira. Allah waffe awaniridde emyoyo gy'abalungi mu mmwe n'ababi. Tumusaba okusaasana emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kwabo bonna abanaamugoberera okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Ab'ebitiibwa tulaamiraga n'okumutya n'okumwawula ennyo omulezi waffe oyo buli kitonde ekiri mbulamu obwensi eyo tugenda okumalira. Kyebayita kutya Allah kizinga ebintu biringanga 5 naye ng'ebintu ebyo gw'olina obyewulira. Bw'olaba nga tolina mbeera ze weewulira ku ebyo 5 fil haqiqa oba okyali ba'idan ma'a rabbuk, oba okyali walako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Oyina ekiseera lw'otuuka ne weewulira nti mbatya Allah mwendi, era oyina wiiki gy'okeera n'ogamba nti mutuufu gamba zimasiri ne Allah wange. Ensonga esooka gy'osobola okwewulira nti mbatya Allah mwendi hiya an ta'amala al-amala ala nuri min Allah, kwe kuba ng'ensonga zo z'okola oba emirimu gyo gy'okola ogikola lwakuba nti Allah yakulagidde gikole. Taruju thawabihi, nga n'ensonga ekkoza bw'otyo lwaki okola ebyo Allah byakulagidde, oyagala mpeera bw'onaaba ofudde akusasula empeera z'omulimu ogwo. Bw'onaakola nga ky'okoze si ye kikulagira togenda kufuna mpeera, ate ogenda kuvunaanwa kubanga wakola nga mukama wo si yakulagidde okukola. Ekyokubiri kyeweewulira an yatruka au an tatruka ma'asiyati llah, n'oleka oba ne weerekereza ebyo byonna by'omanyi nti bimunyiiza ala nuuri min Allah, ng'olina w'osomye nga yakugambye nti bino si byagala. Takhsha iqabihi, nga n'ensonga lwaki otidde okukola ebyo bye yagaana ofunyemu okutya nti bw'onaafa ajja kwokya oba mutya Allah. Ago masiga buli muntu g'alina okuyimirirako agayimirizaawo okutya Allah, ate ng'amasiga ago buli lw'otuula ogafiiringa ggwe kennyini. Bw'onaava ku bwenzi olw'okuba nti walwadde siriimu, oba n'ova ku bubbi olw'okuba nti baakukutte, bw'onaava ku lugambo olw'okuba emikwano gikuweddeko, Allah asigala akuvunaana nti obuwoomerevu bw'ezzambi mu mutima obuyina, naye baagala ove ku zambi nga ggwe kennyini otidde Allah. Singa omuntu agenda n'afuna omuntu gwagenda okwendako n'agaana nti buli musajja mukulu okuza emyaka n'ebirala, n'ogamba nti obwenzi mbumaze, tovudde ku bwenzi lwakuba otya Allah, wabula ovudde ku bwenzi lwakuba gw'ogenda okwendako yalabye envi. Kati Allah ayagala ove ku zambi nga wasomye mu Qur'ani nga talyagala, nga n'ekiri emabega ekigoba ku zambi otidde nti bw'ofiira wajja kwokya oba otya Allah. Ensonga ey'okusatu, alla yuftara ala dhikri rabbi, okuwangaala ng'oli close nga Allah subhanahu wa ta'ala oli kumpi naye, lwekyawo eddakiiko yagala kumwogerako. Alla yuftara ala dhikri rabbi wa yayasu li khidmatihi wa yasamu li ghayrihi. Byonna by'olaba nga bikujja ku Allah bikunyiiza, omunoonya ne bwe wayita essaawa oddamu n'omunoonya. Olinayo dhikiri yonna ekusembeza ku Allah, kubanga talina ku kyalo kyaliko kweno ensi ky'ogenda kulinnya genda mulaba.
nibo nagenda Makka nibo nagenda Madina nibo genda watugenda mulaba wabula buli lwomubeeza ku lulimi omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala oba oli kulozi gyali ampulirizo bandaba oyinayo dhikiri yonna gwe giweekwatako ekusembeza ku Allah nga mu mbeera ze ez'eddembe yeeyo gy'oleeta Allah subhanahu wa ta'ala abeere naawe gy'okomye mwogerako akufuula mukwano gwe. Ensonga ey'okuna gye weewulira nti mbate Allah kituufu kati eno wiiki mwendi ayashtaaku ila khidmatihi kama yashtaaku aljaa'i'u ila at-ta'am wash-sharab, okuwankawanka ng'olina ky'oyagala okukolera Allah ekyo kye banakwogerako ng'omaze okufa nga bw'olaba omuntu bw'awankawanka okufuna bambi kyali oba ekyokunywa singa enjala emukwata oba ennyonta emukwata ng'olaba buli wasingana abantu ababuuza nti nfunawo ekyokulya okuwankawanka okwo omuyala kw'ayina gwe kw'oyina ng'otidde nti essaawa eno bwenva mu bulamu obw'ensi bagenda kwogera ki? Abantu bangi muyina bye muyina naye nga bw'obiwulira ne bwe tubyogerako tutya bw'ogenda ewa Allah tebigenda kukuyamba. Gwe tolabanga oli muvubuka muto nenga ku kyalo gw'osingako amaka amalungi gw'olowooza bw'ofa n'ogenda ewa Allah n'ofuna ki? Gwe tokimanyi nti abaddu bangi balina competition mu LCs naga nti LC yewaffe nze nyinako emmotoka y'ebbeeyi naye bw'ofa emmotoka yo neebeerawo n'ofuna ki? Gwe tokimanyiiko nti abaddu bangi bakola competition nga mu famire abagamba nti ye ateekwa obbasinga abaana abangi nga ye era buli katawuni alinawo omuwala gwetikawo olubuto naga nange ekindimu sikimanyi. Bw'ofa nekikuyamba ki? Kati okuwankawanka okubaako kyokolera Allah ng'otidde nti mu maziika bayinza okubaako ekigambo kibakubawo ne kikwongera emisumaali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako mubeera mukunaaza munnamwe musiraamu mulungi imaamu agezaako kumubikira ku muzikiti temumutegeera babagamba Saidi temumutegeera muba muli awo muddu n'abaga nti Saidi yatuleetera balugo z'omu muzikiti zeyajja Dubai ze baayanjula ku Idi Adhiya n'ogamba miskiini omuddu mutegedde Allah musaasire naye ne waliwo baluunya kye bayinza okwogerako ne kibula ekivaamu wabboda n'abagamba nedda temujjukira omusiraamu ono eyayenda ekaleerwe eyazaala abalongo be mwalaba mu mawulire ow'ekirevu laga tumutegedde gwe baali bagenda okusiba ng'abaddu balina kutegeerera ku balongo bwe wayenda mu ssabo y'okuziika. Wandibadde kale wagulira omuzikiti balubu oba kapeti oba wagula nte za dhuhiya oba wagulira busiraamu piki etutambuza oba gubadde osponsoringa kale ne twogera ekyo naawe mu maziikako oba mu kunaaza ne kiba nga kyongedde toffaali ku lugendo lwo oba gy'ogenda. Owankawanka okubaako kyokolera umma kale bakyogere nga bali mu kunaaza oba kyogerweko ng'oli mu ntaana ekyo kiina weebalemu batya Allah. Gwe tokimanyi nti abaddu mwemuli nga toyinaayo nsonga yonna nnene gy'oli okoze ya busiraamu naye ng'ate buli nnene embi oginamu omukono. Nkiddamu nga buli nnene embi oginamu omukono naye nga toyinaayo nsonga nnene nnungi gy'oli okoledde umma. Eyo shuuru nafsiya gwe ogenda okwebala olabe woyimiridde. Ab'ebitiibwa kintu kweyama kukolera Allah ni bw'aba takuwadde busobozi bukola kintu ekyo wabula enniya bw'emala okujja n'obulumi buli ne bubaamu naga ne nzaani atayina kintu kyendekedde umma wadde okusima nayikondo mu banaku wadde okusimayo eddaamu emiliyoni 5 wadde kale okugulira umma emmotoka n'etambuza bamaseeka nze nnyinayo kaki nga misikiini awe tokalaba. Kati ate bw'oba olina obulumi obwo ng'oyagala kukola n'olemererwa nkukakasa nga n'obujulizi weebuli empeera y'ogenda kugifuna maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tosomangako ku bavubuka abasatu abaali baagala okugenda mu lutalo mbalemererwa naye bwe bajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba abagenda bajjudde n'ensolo ziweddewo ne ssente tewali muddeyo waka wammwe. Allah yabogerako yagamba tawallaw bakwata kuna baddayo waka waabwe wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i amaaso gaabwe gavaamu amaziga alla yajidu ma yunfiqun kubanga tebafunye kibasaddaakira Allah waabwe. Ab'ebitiibwa tuzzaako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'obusaamu bwe tulimu olwaleero n'abusomesa mu mbeera etaali nnyangu n'abusomesa mu mbeera yali eyakanyigo
n'agumiikiriza ebintu bingi Allah n'amuyamba obusiraamu n'abuggusa. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abagamba mbalekedde obusiraamu buno nga buli awdahi min ashamsi, bweyolefu okusinga n'enjuba. Teriiyo mwana wo gw'ozaala lwayinza kugamba nti taata kutamamu nze enjuba sigiraba, oba ng'olina omuddo obadde otambula nga muwanvu ng'abasinga n'omugamba ne musiraamu bambi dda saidi eno enjuba sigiraba. Enjuba weeri buli omu agiraba, oba mumpi oba muto, oba ali ku lusozi oba ali mu kikko. Kati obusiraamu nabbi yabuleka sallallahu sallam nga buli awdahi, nga we buli open, naye abantu bageze bongeramu bingi. Tusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obusiraamu bwaffe tebwetaaga kwongeramu, tebwetaagamu magezi go, tebwetaagamu kujjamu. Teriyo mulembe gwena kutuuka gwendi basiraamu kino mukikwate bwe muti nga bwe mulaba nammwe abakulu b'ebika tubawe ku bitiibwa. Obusiraamu bwajjula Allah subhanahu wa ta'ala n'abukomeka, tebwongerwamu tebugibwamu. Tuli ku mutwe gugamba okunyigirizibwa n'okutuntuzibwa kiyite punctuation nti embeera eyo yava dda. Kati waliwo njagala mbalage nti mu busiraamu ng'oyagala okufuna empeera zaabwo era otuuke mu maaso ga Allah, obusiraamu obwo ng'obuggusizza obutuufu, oteekwa okweteekamu bino ebisatu wammanga. Oyinza obutanyigirizibwa mbeera z'abatali basiraamu abakufaaru, n'onyigirizibwa embeera mu busiraamu nga basiraamu banno bennyini be bakufuukidde ekizibu ku busiraamu. Ekyo kimu. Oyinza okunyigirizibwa embeera mu busiraamu ng'embeera y'okunyigiriza ezze ng'ejjidde mu muntu gw'olabira ddala nti wa Luganda ng'ate mu busiraamu. Oyinza okunyigirizibwa embeera mu busiraamu ng'embeera eyo ejjiddemu ango ya bulwadde oba nga ya bwavu mu busiraamu. Kati ng'oyagala okutwala obusiraamu mu maaso go obuguse wa Allah nga bwebwo mu kunyigirizibwa okwogerwako okw'emiteeko ena, ab'ebitiibwa oteekwa okuba ng'olina asaburun, obugumiikiriza. Si kyekyokka, oteekwa okuba ng'olinamu kye bayita okwerekereza, olina ky'olaba ng'okyagala ate nga wandisobodde okiwaaliira naye n'okireka kiyitewo olw'okusobola okutambuza obusiraamu bwo butuuke. Kambawoyo ebyokulabirako bisatu. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abaali mu nsiko nga bagenze kulya oluyitibwa Ghazwatul Khaybara, ayina abasajja abamulumba abatali basiraamu, bajja bambadde ebikomo, bambadde ebyambalo, bambadde amajolobero nga bakabaka bwe babeera oba abantu abakungu. N'abatunuulira bw'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'ababuuza nti amukhuliku min ghayri shay'in, bwe mutambula mu nsi bwe mweraba basajja mmwe bakabaka, mumulowooza mwatondebwa mwekka, temuyinaayo mutonzi wammwe? Ama humul khaliqun, oba mwe amagezi gabagamba nti mwava mu ggulu ne mugwa bugwi nga nkuba, teriyo mukama wammwe? Wulira statement eyo. Abasajja bwe bawulira statement y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bakkakkana, ne bamuwa obudde, n'atandika obbasomesa Allah ki kyazitowa. Faqaalu nashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Ne basiramuka. Bwe basiramuka sallallahu alayhi wasallam n'atumya mukwano gwe. Amutumyawa? Amutumya Makka, agenda muwa omulimo gwa kutambula n'abasiraamu bano bagende e Madiina abasomesa obusiraamu, kubanga nabbi yali tannaba kutuuka kusenguka.
ate ebiseera ebyo Makka baali basussizza okunyigiriza obusiraamu. Kolose tumetegeka nti falamma ishtadda al-adha bilmuminin, bwe baayitiriza nnyo okunyigiriza abasiraamu n'okubatta, fa amarahum sallallahu alaihi wasallam, mbaka n'asooka n'alagira abasiraamu an yahjaru, basenguke. Era gurupu eyasooka y'abantu 15 bagenda Habasha mu Ethiopia. Kati abasiraamu abaasiramukanga tabakkiriza bakuumira awo, kubanga abannanfuusi baali basussizza okunyigiriza obusiraamu. Naye kyewuunyisa, yayita mbasada w'obusiraamu asooka n'amugamba nsaba ontwalire abasajja bano e Madiina obansomeseze obusiraamu. Oyo gwayita mbasada w'obusiraamu yali muvubuka mwejaase nnyo, nga muvubuka mwambazi, nga muvubuka mulungi, nga muvubuka alina ssente. Mumpulya bulungi? Naye n'amugamba munnange saagala oyongereko kirala kyonna, ntwalira abasajja bano e Madiina obansomeseze obusiraamu, nja kukusangayo. Waali abaali bamaze okugenda e Madiina nga basoma obusiraamu. Sallallahu alaihi wasallam omuvubuka n'atabaako kigambo kyanyega, n'akwata abasajja n'agenda e Madiina. Kati ntuuse ku kinyusi nti mu busiraamu buno mulimu okwerekereza. Omuvubuka omwejaase, omwambazi, nannyini ssente, nabbi n'amusalako nga tamuwaddeeyo wadde chance ya weakness, wabula amukwasa abantu batambulire bagende e Madiina. N'akwata abasomesa bagende e Madiina. Nabbi yamala emyaka egigenda mu 2 nga tannaba kugenda Madiina. Omusajja nga yamulekesaawo bizinesi ze n'embeera ze. Nabbi bw'atuuka e Madiina, mu bantu bwe yatuukizaako amaaso bw'ati nga yakatuuka, ye mbasada w'obusiraamu asooka. Bwe yamutunuulira bw'ati, nabbi amaziga gaakulukuta mu maaso. N'amugamba obusiraamu awe bukutuusizza. Omuvubuka yali omwambazi, engoye zakutukako zakuggwako. Muvubuka yali anyirira ng'otiba Makka bw'oti bw'ofaananye. Allah wange nkwebaza, wawa obusiraamu ekitiibwa, n'aba bulimu n'obawa ekitiibwa. Omuvubuka oyo kye kyamunyweza atuuke okuleka bizinesi ye Makka, n'embeera ze, nannyini buwoowo, nannyini kwambala, abe nga tatutte nangoye, naye akkiriza agenda abeere n'abasajja asomese obusiraamu e Madiina. Mu busiraamu tunyigirizibwa, naye mubaamu okwerekereza n'ogumiikiriza. Toga nti bwe mba njagala jjana mu kino kankifiirwe, n'aleka emirimu gye. Era fira hakiika nabbi olwajja e Madiina tiyaddayo e Makka. Oyo muteekaawo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anyumiza basahabi bannabbi. Genda mu Qur'ani olaba bannabbi embeera ze baayitangamu. Nabbi n'abeera mu maka ge ng'ali mu mbeera yakanyigo na mukazi we, naye nga umma tajja kugiddukamu kugisuulawo. Eyo nno embeera giteeke nemba amaseeka bangi. Tulina embeera gye tuyitamu nga tunyigirizibwa lwakubeera mmwe n'ogumiikiriza n'osirika. Nabbi wa Katonda ayitibwa Luutu alayhi salatu wassalaam yabonaabona n'omukyala, n'ayogeraganya n'omukyala, omukyala n'amufuukira ezzike. Nabbi mulamba, naye ng'omukyala gw'ayina mu maka ge ate yeddiira omulungi ku zambi erisinga okunyiiza Allah ery'ekisiyaga, oba kyebayita alliwaat. Nuuhu alayhi salatu wassalaam bwe buzibu bwennyini bwe yafuna ku mukazi, nga mu maka ge mukyala we yenna aboononefu ku kyalo, ate nga omukyala mwali mu maka mwakolera emizannyo gy'obwononefu n'obubbi, ate nabbi nga mwasibuka. Kyova olaba mu sura eyitibwa Tahrim aya ey'omwenda, Allah yagamba nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru. Bwe mba mwagala kulaba aboononefu bennyina ebyokulabirako abakufaaru abalungi, imra'ata Luuti wa imra'ata Nuuhi. Omukyala wa Luuti ne mukyala wa Nuuhu baali bakufaaru nnyo. Kaanata tahta abidaini salihain. Abakyala abo ababiri aboononefu baali wansi w'obukulembeze bw'abaddu baffe ababiri abalongoofu. Ne fa khanatahuma,
abakyala abo ababiri bakumpanya abaddu baffe abo ababiri. Genda weetegereza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyanyuma ekigamba nti falamu yughniya anhuma min Allahi shay'a, okubeera kwabwe abakyala abo nga bali wansi w'abaddu baffe ababiri abalongoofu tekyabawonya. Falamu yughniya anhuma min Allahi shay'a, okubeera kwabwe wansi w'abakulembeze w'abaddu baffe abalungi abalongoofu tekyabawonya muri maaso ga Allah. Bano bakyala bannabbi bali mu maka ga bannabbi, bano boonoonefu, bano batya Allah, naye bannabbi abo baagumiikiriza. Ab'ebitiibwa, ani atamanyi buzibu bubeera mu maka? Oli nnabbi, oli mukulembeze, naye olw'okwagala okwongerayo umma mu maaso n'obaako byoleka olw'obulungi bwa umma. Mu bizibu bye tujja tusinkana mu mpangaala zaffe mulimu ebizibu ebijjira obusiraamu nga tebivudde ku bakufaalu oba nga tebivudde ku muntu wa bweru, nga bivudde ku muntu yennyini ali close naawe. Ab'ebitiibwa, bamaseeka bangi tunyigiriziddwa nnyo, abasiraamu bennyini betusomesa, naye olw'okuba nti kino kyokola okimanye ekikirimu ogumiikiriza. Okimanyi nti abasiraamu batuvuma, mutunaaga ekiro nakuwa odiyo odiyo evuma buli kyomanyi nti kinene, naga nti olw'okuba ssebo mumanyi nti nazaala omwana wantu gundi, oba olw'okuba nti nakola kintu gundi, gwe amagezi gakuweddemu n'otuukira ku nze n'owuliriza oliyo omutabuliiki, manyi ne gakuggwa. Mubadde mukimanyi nti baseeka bannaffe bennyini batulwanisa. Oli n'atuula eyo n'akola odiyo ng'ali kuseeka munne mweno umma. Obadde okimanyi bulungi nti bayimaamu bangi bali ku mizikiti naye nga bayimaamu beerwanisa. Ono n'asala kwona ebigambo, ono abiteeka kwono, ono seeka munne, ono agamba nti mushiya, ono mwononefu, ono ali kino, kiseeka kuseeka. Kati ebizibu oba okunyigirizibwa kwa umma olumu kuyinza obutava ku mukufaalu ne kuva ku muntu akuli ku lusegere. Awo nnaate mu maaso keeyo nga mbalaga egimu ku mirandira egitasaana kutema mangu ate nga mibi, nga tumaliriza omusomo gwaffe biidhini taala nja baleeta emirandira egyo. Mwe mwali omutwe ogugamba omuntu akulwanisanga musiraamu oba akulwanisanga wuwo gwe mulandira ogusembayo okuba omubi, naye totemanga omulandira ogwo. Nkiddamu, omulandira ogw'obukufaalu, emirandira kwa tukola roots. Omuti guyina emirandira egiyambako omuti guno okubanga guli strong okunywera. Era emirandira egyo abasomako tugenda tugiteekamu emiteeko, ogi bayita tap roots, olusomayo obutonotono obwo, waliwo guli omulandira omuwanvu, waliwo gino egisiba nga giva ku tap root, egyo bwe gityo. Kati emirandira egyo gy'owulira, waliwo emirandira egiri ena ummeno kweyimiridde bweti, ne wabaawo omulandira nga mubi, naye omulandira ogwo tegutemwa era tebagulumbagana mangu, ate nga gusinga okuba omubi. Gwe mulandira gw'omuntu ng'ali close gy'oli oba ng'ali mu makaago. Era mukimanyi bulungi nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayita Uzaifa ibn Yaman n'amukwata ku kibegabega n'amugamba Uzaifa, mu umma tulinamu abannanfuusi 12. Sabbih isma rabbika laala. Wuli ekigambo ekyo. Naye kati Uzaifa, nkulayirira Allah waniridde eggulu, ayina omwoyo gwange mu mukono gwe ogwa ddyo, mu umma yange olwaleero tulinamu abannanfuusi 12. N'amugamba ku layini esooka ku mukono ogwa ddyo, omuntu owookubiri gw'olengera Uzaifa munnanfuusi. Omuddu oyo yajja mu umma ng'ayina okulwanisa kwayagala okutulwanisa. Omuddu oyo ayitibwa Abdullahi ibn Ubay ibn Salum. Nga mu umma mwali. Era Abdullahi ibn Ubay ibn Salum yasomako khutuba, yajja n'asaba nabbi agenda asomeko khutuba, yasomako khutuba ng'ekwata ku bunnanfuusi. Omubaka yakaaba amaziga, ekirevu kino kitoba. Oyo gwe mbagamba bwe yajja mu umma yakuza ekirevu. Tabi omu anyumya ebyafaayo ebikwata ku kirevu kya Abdullah ibn Ubay ibn Salum, naga nti yayina ekirevu ng'akasota akato bwe kaba kabulidde mu kirevu ky'omusajja oyo, oyinza okumala wiiki nnamba nga tokalabyeko.
ekyo kiba kitono. Gwe olinayo ekirevu omubulira ensanafu, oyo alina ekirevu nga mubuliramu akasota akato ne kakubula, naye yasomako okutuba n'akaabya omubaka amaziga ng'ayogera ku bunnanfuusi, naye nga ye munnanfuusi yennyini gwe baasindika mu umma. Mumanyi kye yakola? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, olutalo lwa Ghazwatul Badri al-Kubri, olutalo luyitibwa Ghazwatul Badri al-Kubri, oyo bwe bagenda okuserekitinga abamu baduumizi abagenda okutuyambako okuduumira bamuteekamu kalulu n'akalya era n'akulembera ejje. Abakufaalu bajjanga bangi, baali ndowooza 950, abasiraamu twali 310. nga bw'okwata 950 then you divide it by 310, olaba nga buli musiraamu agenda kweŋŋanga abakufaalu 32. Buli musiraamu yali alina okweŋŋanga abakufaalu 32. Bw'abawa a simple mathematics, Abdullahi n'anyumiza abasiraamu nga bwe tugenda okutambulamu nti bannaye tufunye obuzibu, abasiraamu tuli 310, abakufaalu bali 950, naye buli musiraamu genda ng'okimanyi nti ogenda kulwanagana n'abantu 32. N'abagamba naye nfunye okutya, mummwani yeewulira amaanyi asobola okulwanyisa ebikufaalu 32. Nze ndaba nga tujja kusobola ng'omuduumizi wammwe wano wenkomye. Wallahi umma yagiteekamu ekigambo kibi, umma yagiyiira awantu awabi, era umma battibwa abangi olw'ekigambo ky'omusajja ayitibwa Abdullahi bunu Ubay ibn Salum. Muhammad bw'awulira ekigambo ekyo yakolimira omusajja. Abdullahi emabegako bwe mbasira biduba Anas wa Ibn Abbas ko biri kuliko omu balina we baali. Abdullahi ibn Ubay ibn Salum yafulumya ekigambo ku busiraamu buno n'agamba naye nze bwe naafuna chance n'ensalako Muhammadi nga tuli babiri, ze Muhammadi nja kumutta. Ekigambo ekyo bwe mbaserabidde Abdullahi baya ibn Mas'ud kuba biri kwaliko yali akyali omuto. Ekigambo ekyo yakiwulira, yali mwana. Ekigambo ekyo atandika okukyogera ng'akigamba baasahabi beecwacwana nga bayombesa omwana ekigambo kyatadde ku musajja ku ddiini gy'ayina, nga balaba omwana agenda kutabula umamugamba gwe tolina magezi toddamu kufulumya ekigambo ekyo. Kyatuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nkulayirira Allah yassa aya ng'agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'omwana ekigambo kyayogedde kituufu omusajja bwe yakyogedde. Naye nkukakasa omubaka waffe yayita Uzaifa ibn Yaman, oyo nannyini byama bya umma eno, ye personal secretary wa umma asooka, n'amugamba mu umma tulinamu abanafusi 12, naye omusajja oyo mumwegendeze si mulungi. Olw'okuba mulandira gwali close teyamutta era teyamulwanisa, naye olw'obunanfuusi bwe yamala neyeegoba yekka. Eyo vaayo gwe tokimanyiiko nti Asiya alayha salamu yawangaala mu maka g'omusajja ayitibwa Falaawo la'anatullah alayhi, naye okubonaabona Asiya kwe yabonaabona n'ebintu bye yatuusibwako mutya Allah, naye ng'ali mu maka g'ekitonde ekisajja ekisinga obwononefu. Ebitonde ebyonoonefu Allah byatunyumiza mu Qur'ani nga Allah mentioninga amannya gaabwe. Ebitonde bibiri ebyo Allah yayogera amannya gaabyo. Ebitonde ebirala Allah yayitanga mu ngero, naye nga bw'annyonnyola omanya nti Allah gwayogerako ye gundi. Naye Falaawo ayatu nnyingi Allah yamwasanguza n'omusajja ayitibwa Abi Lahabi. Era bw'ona asoma essuula eyitibwa Lahabi, tabbat yada Abi Lahabi, Allah yaleeta omusajja erinnya n'aliteekamu. Bwe yatuuka ku mukyala we erinnya n'alikweka, yayitibwa Jumayl oba Jamil, yamugamba nti wa muraatuhu, n'omukyala w'omusajja oyo hammalatal hatabi. Abo bombi ababiri ngenda bateekamu omuguwa mu bulago, naye ng'omuguwa ogwo ngujja mu kyuma ekyezinzezinze, ngenda kubasiba babiri ate mbasibe nga bali mu muliro. Naye omukyala oyo teyamentioninga linnya lye,
nabbi yamutugamba nti ye ummu jamil oba ummu jumail ye mukalahabi ye senyanganku nga ziriko maggwa naye nga ate gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa Asiya yabonaabona, Falawo n'ajjayo amaanyi aga buli ngeri. Allah kwe kutugamba nti wa Firaun dhil autad, ne Falawo nannyini nkondo. Lwaki amuyita nannyini nkondo? Kubanga yayinayo enkondo ze nnya kwe yasibanga abantu, ng'akusiba ekigere ekya ddyo n'asiba ekigere ekya kkono, n'asiba ekigere omukono ogwa ddyo n'asiba omukono ogwa kkono, n'akubamba ng'osigadde mu bbanga. Ne batandika okukuba emiggo egitaliiko kigero, wabula nga bakkuba okutuusa lw'onakkiriza ogambe nti Falaawo ye Katonda. Asiya bamukuba ebbanga yagaana. Bw'awulira obulumi nga bumususseeko afa ggwaawo, kye kigambo kye muwulira anyumya Allah subhanahu wa ta'ala mu surati wat-Tahrim aya 10. Naluga nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu, bwe mwagala okulaba abakkiriza mugende mufulabe ekyokulabirako eky'omukyalo omukkiriza imra'ata Firaun, omukyala wa Falaawo. Idh qalat, lumu yaŋŋamba rabbi ibnili indaka baytan fil janna, mulezi wange mbonyeebonye nnyo ŋŋenda kufa nzijeyo gy'oli, naye mbadde nsaba onzimbireyo akayumba mu jjana. Wanajjini min Firaun, badde nsaba okola ekisoboka kyonna Allah wange, nsaba onzigye mu maka ga Falaawo. Wa amalihi, si kye kyokka, omulezi wange ndaaja n'emirimu gya Falaawo ngikooye saaga kuddamu giraba yekka. Wanajjini min alqawmi adh-dhalimin, abalyaza amaanyi abawangala ne Falaawo nkooye saagala kuddamu kuwangaalira bwe bali. Allah yamugjawo, naye lwaki omulongoofu oyo gw'owulira ate Allah yamutega mu maka ge mwennyini, ayi n'amuteeka mu maka g'omusajja asinga obwononefu mu nsi. Ogwo gwali mulandira omuzibu. Eyo vaayo jangu ku basahabi. Basahabi abo bowulira abadda mbigere by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bonna bawangalya mu mbeera nga yakanyigo, kubanga Umaru ibn Khattab radiyallahu anhu eno gye yakulembera yatemulwa, naye ng'okutemulwa kwatemulwa tayinaayo muka musajja nti yamufunisa olubuto, tayinaayo revenue nti yabba bintu bya revenue, tayinaayo gavumenti nti yagiserekerera, tayinaayo muntu gwe yabba nti yamugobaganya n'amubba n'amutema ejjambiya, wabula omuddu yamulumba lwa busiraamu bwe. Fata'anahu, n'amufumita ekiso n'adduka, ayitibwa Abu Lu'lu'ul Majusi. Oyo muveeko Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, eno tayinaayo musajja yali wansa wampisa, mukwata mpola, mwegendereza, omukulembeza abantu gwe beegomba nga Uthman ibn Affan, oba gwe twakazaako bidhinuraini. Naye omusajja yamutemula, ayitibwa Hamran bunu Saudan Thaqfi, adduka jangu ku muto w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo gwe bayita Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib yali muto w'omubaka ddala sallallahu alaihi wasallam, yakulembera eno nga mwagalwa w'abavubuka, era awwalu man amana binnabi min as-sibyan huwa Ali ibn Abi Talib. Eyakulembera abaana abato oba ligimu y'abavubuka okusooka okuyingira obusiraamu yali Ali ibn Abi Talib. Ayina abana n'akulembera umma. Oyo yaddamu ekibuuzo ekyalema umma yonna. Nabbi bwe yabuuza ekibuuzo nti mbabuuza mugende mukole research okumala ennaku 3 muleetere ansa, mulowooza mu nsi omukyala atya Allah kikyasinga okutamwa? Baatakula emitwe bonna nga tebamanyi, baali bali awo Ali ansa n'agireeta. Nabbi n'amugamba Ali ansa wagijjeewa? N'amugamba nti ya Rasulallah, mukyala wange ayitibwa Fatima yampadde ansa. Ali n'amugamba nti obadde oteekwa buteekwa kiddamu, anti oyo Fatima bid'u minni, gw'oyina ekitundu ky'omubiri gwange makaago. Yalina enkizo, naye yatemulwa omusajja ayitibwa Hamran bunu Saudan Athaqfi. Tuli ku mutwe ogugamba nti okunyigirizibwa n'okubonaabona n'okutuntuzibwa kwa umma eno si kwa ggulu. Naye mbagamba naye waliwo okunyigirizibwa olumu lwe kujja nga tukuvuzza direct nga kuvudde mu mukono gwa mukufaalu, olumu nga Allah akuyisirizza ku bantu ate ali close gye tuli, either Allah ng'ayisiza mu mukazi mukwano gwo oba mu umma muwangaalira. Ab'ebitiibwa, mwe temufunangako mawulire nti mu Uganda bamaseeka baffe battibwa.
temujjukira Abdulkarim Sentamu yali ava kusomesa olunaku lwakutaano musiraamu ng'ayambadde ekkanzu ye enjeru muddu najja n'amutemula n'agenda naye nga ava kusomesa umma n'aziikibwa. Mwenna mukimanyi bulungi nti kirya yakuba amasasi agali 9 omutwe misikini lunaku lwakutaano. Mwe temukimanyiiko bulungi nti Kiggundu enfaayi yali bwetyo gali masasi. Mwe temujjukira bulungi nti Bahiga bamukubira masasi ku muzikiti awo ku Ntebe Road. Mwe temukimanyi bulungi nti Ekibuli Abdul Hakim Ssekimpi okufa kwe buli lw'okubuuza n'omunno kukabya n'amaziga kwewuunyisa. Muddu yajja mu ddwaliro ng'awulira lubuto n'abanga asasima ebitategeerekeka tebaawa na lipooti nfaaye. Kati okunyigirizibwa n'okutuntuzibwa olumu mu umma kusobola okujja naye nga Allah ayisiriza ku bantu abakuliraanye, era bugumiikiriza na kwesonyiwa na kwerekereza bw'oba oyagala okutuusa mu maaso ga Allah obusiraamu obulungi mu umma eno olw'ensonga ebizibu olumu tubifuna naye ng'ate biyitidde ku bantu betuwangaala. Nammwe kamwe ekyokulabirako, tubadde mu umma ffe nga tuli baweereza bammwe. Ogenda n'oba ne program nga bw'ova ku university, ffenna ffe twasoma, ova ku university n'okola education n'okola sharia eno, naye n'osalawo oweereze umma mu bugubi obutagambika. Okola timetable ya week nga fila hakiika tolabawo purogulaamu y'amakaago. Olina okusomesa wantu gundi, olina musomo gundi, olina okugenda ku TV, olina okusinkana abaana bakwata, olina bana b'ebibuuzo, olina ki. Ye example nyangu nnyo, muganda wange mbikulira simu yange awo, ombalire groups eziriko ozimbuulire nti tubeera ku masimu n'obikkula booti. Nze nva mu group ulina group ezigenda mu 5 nenyina group ezigenda mu 65 group z'abasiraamu, naye nga group ezo ziriko ebibuuzo ebigenda wakati w'4 5 ku 2 group ezo kubanga semba kola 65 niva mu group nga 8. Group ezo bodduka mweno bakuteeka mweno, oteekako bando za $5 mu ddakiika 6 nga ziweddeko. Emitwalo eki tubadde mu covid nga teriyo wadde n'omuntu baali Dubai baali watu wa bando naye nga tebyebuzo mu bisindika. Omusiraamu kazi bala wagenda zimbuli nga zibabuulira. Kati embeera eyo mumuloza temutunakuwaza, temutunyigiriza, ojja kusiŋŋaana abalimu abamu nga yeerekereza lwa umma. Mugende mu byalo n'olaba imaamu ng'aweereza umma nga misikini agenda mu myaka 6 naye ng'abasiraamu tebafunangayo na budde bugamba tuwa omusiraamu oyo piki oba tuwa omusiraamu oyo eggaali. Nabo ekyokulabirako kyangu nnyo, tizina pakinga ku supermarket awo, muddu n'akwata emmotoka yange n'agitwala fula omunokoya ng'emmotoka eyange omulimu gwayo guli ogwo kugenda ku mativi, kugenda mu bifo gundi, y'omulikusi yegundi, y'okusomesa abantu gundi, seka nafiiriddwa, seka nyina omukolo, just gwe mulimu gwayo, muddu n'agibba. Kati umma eno tunyigirizibwa, naye bw'oba oyagala okuwangaala mu umma eno obusiraamu bw'obukwate, Allah akuyambeko obutuuse, oteeka okubanga olina kye bayita asaburu ala al-adha, okugumiikiriza ku binyiizo nga tofuddeeyo bivudde mu mukono gwa mukufaalu oba bivudde mu mukono gwa musiraamu mukwano gwo oba bivudde mu makaago. Ziri mu 10. Gurupu ezo z'olaba, era bw'olaba gurupu zenyize lefti wansi ojja kuziraba zo nga nziruka ne muyomba n'okuyomba. Era nnyina omukyalo omusaba Allah akuluŋŋamye, wampadde message jjo yaguweze mu inbox n'oyomba naga nesseeka tukwewuunya kati watudduseeko oyagala kumira ekyennyanja nga Yunusu natunuulidde omukyala ne mga ajati nkuddemu ki tuli mu mayumba nga ggwe. Ebibuuzo bino ebiri mu 4 gwolooza bando ani azimpa, simu neggwako n'omuliro, era bw'ossaako bw'oti bando message ne ziyiika. Busiraamu bwammwe ab'ebitiibwa, okunyigirizibwa kwa umma eno kwava dda, naye olumu kujjira mu ango ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala tayinaayo kintu kyagabanga kyakaserengeto, era nga bw'olaba omuyizi bw'ogumira emiggo
n'ogumira preps zetubeeramu ekiro, n'ogumira abamufe twasoma nga tuvadde, n'ogumira empewo y'okumakya, n'ogumira embeera ey'enjawulo mu maaso nga bakugambye nti osobola okubeera chairman sittu, oyinza okubeera omusomesa, oyinza okubeera omusawo, oyinza okubeera minisita. Kati embeera egyoba wayitamu yeba ekusindikiza ku kino, kati ate ab'ekitiibwa watijja naye Allah subhanahu wa ta'ala egyatugamba nti mugenda kugibeeramu ala surri mutakabilin, nga muli ku bitanda mugalamidde, ng'ebitanda ebyo onyumya ne munno mwewerekereza ebigambo naye ngajjukira embeera gye twalimu, nga tuweereza umma nga tetusasula, nga tuweereza umma nga tetusiima. Ab'ebitiibwa mukize kino kibagambe, baganda baffe abasiraamu naddala abagagga abali mu umma temutusasudde, ate temutuyambyeko ku umma eno, temutuyambyeko. Era bwe naaba mumaliriza ngenda kusaba abantu abali mu 10, nga kusaba busabi oyo yenna awulira ng'ali wiringire okutukwatizaako asindika erinnya lye n'ennamba ye bazimentioning awo, tuziteeke ebbali, ffe buli mwezi tujja kukubiranga obeeko kyotuyamba. Ne bwe tufuna abantu 10 nga basobola otuwa emitwalo 10 buli mwezi, akusimawulire bw'oba osobola okugula airtime wa mitwalo 9 ng'ogulira bawala, kati ate wate okuyamba umma emitwalo 10 bw'oba olina ssente. Tufuneyo abantu tuyambagane, eno umma yakwasizaako, naye ab'ebitiibwa abagagga abali mu umma temutuyambyeko, tunyigirizibwa. Kati omulamwa gwaffe ogw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala okunyigiriza umma eno oba obusiraamu okunyigirizibwa kwabwo kwava dda mukimanye nti kusobola okujja nga kuyitidde mu ango ez'enjawulo. Bwe kubanga kuyitidde mu ango gy'otasuubira togyekanga, kubanga si kipya. Gwe tokimanyiiko nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yamutira abaana be. Gwe wandisanyusa okuzaala nga bw'oziika, gwe bw'obeera eyo onyumirwa okuzaala nga bw'oziika. Okimanyi nti mu umma tetuyinaayo muntu mwagazi w'abaana kutuuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yazannyanga n'abaana n'abatali babe, bazzukulu be batabani ba Ali ibn Abi Talib baatuukanga n'omuwalampa ng'ali mu umma, naye Allah yamukola ekintu kyenjagala owulire naawe singa Allah akireeta mu makaago, faltusubiru, Allah yamuggyako abaana. Mbaka yanakuwala nnyo okufa kw'abaana be. Yali Allah subhanahu wa ta'ala alina omwana gwamusaddaakidde eyo mu kumaliriza. Omukyala gwe yawasa mu Misiri gwe bayita Mariyatul Qibti n'amuzaala omwana ayitibwa Ibrahim. Omubaka aba ali Madiina mu wiiki emu yokka Allah yaleeta enjuba n'esiba omwezi. Mu lunaku lwe yamusiba ebigambo bitambula mu Madiina omwo byali bingi, zaagenda okwera ssaawa 6, omwana wayitibwa Ibrahim Allah n'amujjulula. Mbaka yayimirira ku mayiti y'omwana we nga yakafuna eggulire nti Allah ajjuludde omwana we okumala eddakiika 10. Yaga nti omulezi wange gw'owaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo teriiyo kituuka ku muddu nga tewakiwandiika. Omulezi wange kyewampandiikako ngumiikiriza ku kyo, ndi musiimu ku kyo, nsaba kundaga abaana bange kunaku lw'enkomerero. Olwo kituuseeko yazaala abaana bali 7, yagenda okuvambulamu obwensi yalekawo omwana omu. Allah n'amulaga ku nnaku eyaddala nti n'abaana be ababiri abaziika abaana bakuze, ye Umm Kulthum ne Zainabu abali bakyala ba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Omanyi kye bayita kujja ku muwalawo nga mukulu ali mu maka ne bakubikira nti muwala we afudde, era yajja ku mayiti ya Zainabu n'akaba maziga. Zainabu afa, Uthman alina waali mukoddomi we bba w'omukyala oyo, yatuuka kawungeezi nga bagenda mu maziika, n'agamba abakyala be nti munaaze muwala wammwe ng'ali maziga akaaba. Nage bw'omala okunaaza omwana wange mumpite, nayimire mulyango awo, ne bamuyita tumaliriza, naga muzinge muwala wange ebituttwa 3, mubiteeke enkota byebakire, mubiwumu amazzi mutobye omutwe gwe bulungi, mumunaaze bwe muti, mumunaaze bwe muti, mumunaaze bwe muti. Baali balina bye babulamu n'abalagirira, ne bamuyita, n'atunulira omwana we bw'ati,
fakabbaraha kwe kujja ku ttama lye erya ddyo n'amunywegera ne yeesumulule n'akwata enkutu yali agyesibye n'abagamba muzinge muwala wange mu nkutu yeeno mugende munoonyeyo engoye endala 2 nga zifaanagana enkutu eno ono muwala wange mbaka n'akaaba ne musawo y'okusaalira Uthman ibn Affan nabbi n'amuga Uthman dda mu maaso ga muwala wange kulembera janaza olaba ennaku eri awo nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleeta ekigezo oba ekizibu mu umma eno n'akunyigira oba n'akuleetera embeera ng'ekunyiga bw'ogigumiikiriza mu maaso eri wabaayo ky'ogenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa umma erimu obwavu, umma erimu obulwadde. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta nabbi Yunus obulwadde, nabbi Salih yalwala. Umma eno gye mulaba erimu obwavu, era bangi mbawulira nga mukudaala omwe temwagala kukola n'ebirala. Ab'ebitiibwa ffe twagala okukola era tusobola okukola n'emirimu gyaffe abamu tugiina, naye emirimu gigaana okubeera successful olw'okuba nannyini togutuddeemu. Ebintu bijja kujja nga biva Dubai nga gukenya olina okwegendera naye nga tolina ddala sawano. Olina okumala wiiki nnamba ng'ogenze kuselectinga bintu byo, olina okusomesa. N'obeera mu bizinesi yo nga tetambula nga eringa ng'eyaziŋŋama naye ng'ensonga eyagiziŋŋamya nannyini kennyini kewandibadde oteekwa okufunako ate abakozi be bakafuna kubanga be bakubeererayo ku mirimu. Obwavu kikemo n'okigumiikiriza. Ab'ebitiibwa umma eno erimu ebizibu bingi naye ng'ebizibu byayo tebyazza eggulu. Bwe tugumiikiriza ku bizibu bino mu maaso awo we tugenda Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubituyamba. Mukkirize ntuuse okwebaza n'okusiima eri baganda baffe abaatukwatiddeko kamu daqaiq bakiya ali dakiika ezibulayo okubudde bwaffe. Ntegeezeddwako nti omulimu gwaffe sofa guli ku nkomerero. Mbadde nsaba nga nkyalina ku layini kwennyini tula 36,000 abantu 2 oba omuntu omu ngenda kusiriikiriramu otusindikire message nga weeyama nti bwe tuva ku mpewo saawa eno tusibira mu tawuni kuteekayo kidduka kyammwe olunaku lw'enkya oba ekawungeezi tukibalage. Amakulu nti mbadde nsaba omuntu omu oba abantu 2 akantu akabulayo 36,000 mugatuwe kikive mu ddiiro. Ekyokubiri abalina 5 abalina emeka mutuyambe kikive mu ddiiro. Ekirala mbadde nsaba tufuneyo amannya g'abantu artisti 10 gokka mutuyambeko mu mbeera eno. Baganda baffe abo baba beetaaga data. Ekidduka kye mbawadde kiba kyetaagisa amafuta gakitambuza. Ffe kennyini ababeera nammwe mututomeza ensonga nnyingi olumu nga zeetaagisa means ezo. Katusaba tukwatire wamu otuwe erinnya lyo tukuteeke mu gundi yaffe tujja kugula akagurupu kaffe nga buli mwezi tukutegeeza ni muganda waffe watusuubiza emitwalo gyaffe 10 twe tusaba kusente ako kajje era tujja enamba eyange ey'essimu abatusabeera batuwuliriza mugiwandiike eri 0702 0013 06 0702 001306. Kagurupu ako ngenda kubeera admini waako naye enamba z'abaganda baffe bano ababiri tawuba nesikeze eziyitawo nazo muli baddembo zikozesa kubanga era omulimu tuli mugumu. Kati mbadde mbasaba tukwataganyize wamu amannya ago mukatusindikire oli waddembo okujja mu inbox yange oba nojja direct ku mukutu okwo n'otuwa erinnya lyo oba okkiriza mu kusiima kwo ne tukuteeka mu kagurupu kaffe ako ne tuyambaganira wamu. Tusiima buli yayakutte ekikumi kye n'osalawo ogulire ummene entambula. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sente ezo zifuuke ennunuzi yo ku lunaku lwe twatagenda kubaawo ayambadde wabula nga sente ezo ozaagalamu kubikkirira. Tusaba yenna eyawaddeyo akantu k'owaddeyo wadde katono
bwoba olina mukadde wo nga Allah yamujjulula tusaba Allah efuuke ensonga y'omukadde oyo mukyusizaamu embeera ze. Tusaba Allah yenna eyawaddeyo akantu ke wawaddeyo, bw'oba olinayo obulwadde bwonna nga buli ku ggwe oba mu famire yo, tusaba Allah efuuke ensonga y'okugjawo obulwadde obwo nga bwe watugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti dawwawu abange mujjanjaba abantu wammwe bi amwalikum n'okuwaayo kwammwe. Amakulu nti Allah afuule ensonga eyo ejjanjabise obulwadde bw'abantu bammwe. Yenna eyawaddeyo akantu k'owaddeyo ne bwe waba kale wabadde oyagala n'olemererwa nakati katonda bakuwa naye ng'oyagala, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkomerero akuleete ng'akugaggawaza olw'ekyo kye wali oyagala n'otakikola nekifuuka ensonga ky'okuyingira. Waliwo abatasobodde kuwaayo naye ne mukubira abantu amasimu ng'ajja ti omu oweekawaala watuwa omukyalo omu n'atuwa emitwalo 9 n'ompa ne message kisekana sindiseyo omwenda, kati gwate wakunga bukunzi muntu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tunwe mu nsonga yo akuwa ebirungi. Ayatu ziri 65 edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasabira abantu abannabbi ze basabisanga eziri mu Qur'ani. Allah n'atukubiriza edduwa ezo zimuzikozese nnyo. Buli dduwa gy'oleeteko ekigambo rabbana kwali kusaba nga kuvuddewo Allah special bannabbi ze basabisanga basaba Allah. Edduwa eyo omulundi ogunajja biidhini ta'ala nja kugibasabira nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa ezo Allah atwanukule nazo, olwo nga tumaze okugatta baganda baffe abanaabeeyamye okutuyambako naye bali abayese ekidduka, edduwa eyo mwenna ebabune nga tusaba Allah yanukule okutakabana kwammwe n'okwewaayo kwaffe. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.